Allah tugamba mu Qur'an wama 'allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Samuyigiriza nnyimba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era tezimugwanira kulevo kwali kulevo Nabi ko yali sallallahu alaihi wasallam batagwanira kuwulira nnyimba kubanga levo ye nene. Kibanga omuntu agenda tule ebibuuzo bya university ne bamuwa pepe ya nasale bimugwanira. Kati abantu abatya Allah tabaraka wa taala zirevo ze babamu mugeraageranye nti omuntu alina taqwa ye muyizi ali ku university agenza okukola ekibuuzo bamuwadde kya top class. Amakulu omuntu atya Allah bwe yatandika okuwuliriza music aba yisse eddaala ali avuganya bamanyi ali mu Qur'an al-Karim ali mu ahadith z'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga saaka banyu benjaga n'omwenge abawana obuseegu abawana obwenzi bikwataganira level nene nnyo. Level gy'obaako oli class za waggulu lwaki wesse eddaala. Naam, al-Qur'an al-Karim ahadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Bukhari bamuzala Uzbekistan omwaka 1994 hijiriya. Sheikh omuko wa sheikh yayogera byafaayo ya Sheikh Bukhari nayogera yenava egindi kati nagenda nankani kati vave nagenda egindi kati olina kubisuna abuza nti Sheikh wadde ku Bukhari secular studies nga tulabinga yasoma ku secular studies. Sheikh namudamu namugamba nti emisomo Bukhari gye yaliko nga badda mu bino ebya secular abadda mu nasali. Emisomo gye yaliko nga wadda mu secular studies adda mu ki mu nasali kubanga ekitabo kyokka kye yawandiika ng'oggyeko Qur'an al-Karim tewaliyo kitabo kikyenkana buzito. Wali mumwagaza kikira adde mu nasali ekitabo kye mu nsi yonna mu bitabo byonna bw'ojjako ekitabo kya Allah tabaraka wa taala tewaliyo kitabo kivuganya kya Sheikh Bukhari. Kati wali abaladde yasoma ebiki ebirala biology chemistry yagamba nti nga bwagezaako okukyusa emisomo abadda mu nasali. Kale ennyimba ziri haramu tezigwanira na muntu yasadde layiri tezigwanira muntu yasibye mande yali muluma asiba sunna anonya Allah wa musime mukatika ako kasidi ako kampereza ako akabebe kuru nyimba ziri haramu. Omuntu yenna atya Allah tabaraka wa taala yesamba emizezeze egy'ekiko ekyo music wa audio wa video yenna ali mutuluba lyerimu al-haram asigala nga al-haram kubanga tumuli oli yanga nti mulimu message eri mu Qur'an al-Karim togenda kugimalayo mpaka lolifa heye kumala tewetaga message eva mbatamivu. Message kiki tugenda okujja mu banyu benjaka kubanga abayimbi abasinga 90% babataba mu njaga bamu mwenge n'obuseegu oyo gwe tugenda okujjako message oyo bw'aba ina message era yabanne abatamivu n'abanyu benjaga banne gwatanywa njaga lwaki message ogijja ku munywa njaga gwatanya mwenge lwaki message yalo ogijje ku munywa omwenge. Message yaffe gye twagala yonna Allah yagitulandikira mu Qur'an al-Karim owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atwongerera mu ahadith eyo message togenda kugimalayo. Tosobola ne buganda nti osome buli kanako obuwangazi bwo bwonna tolina gy'olaza message eri mu bitabo ebyo. Message eri mu bidongo bali bannaabu wewe nawulira nga ayimba ayigiza abantu obuyonjo naffe tulaga tuyigiza buyonjo abasoma Qur'an ategeeza bali bayaye banna batanaaba batasala nviiri